EKY'AMATEEKA essuula 19 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama Katonda wo bw'alizikiriza amawanga, Mukama Katonda wo ensi yaago gy'akuwa, onoobasikira n'otuula mu bibuga byabwe ne mu nnyumba zaabwe. Olyeyawulira ebibuga 3 wakati mu nsi yo, Mukama Katonda wo gy'akuwa okugirya. Olyerimira oluguudo era olisala mu nsalo z'ensi yo, Mukama Katonda wo gy'akusisa okuba ebitundu 3, buli atta omuntu addukirenga omwo. Era eno y'ensonga y'oyo atta omuntu anaddukiranga omwo n'abanga mulamu. Buli anattanga munne nga tamanyiridde so nga tamukyawanga lubereberye, ng'omuntu bw'ayingira mu kibira ne munne okutema omuti, n'agalula embazzi omukono gw'okutema omuti, embazzi n'ewanguka mu kiti kyayo n'egwa ku munne n'okufa n'afa, anaddukiranga mu kimu ku bibuga ebyo n'aba mulamu. Awala n'eggwanga ly'omusaayi alemenga okugoberera eyatta omuntu, omutima gwe nga gukyasunguwadde, n'amutuukako kubanga olugendo lunene, n'amufumita okumutta, so nga tasaanidde kufa kubanga tamukyawanga olubereberye. Kyenva nkulagira nga njogera nti olyeyawulira ebibuga 3. Era obanga Mukama Katonda w'aligaziya ensalo yo, n'akuwa ensi yonna gye yasuubiza okuwa bajjajjaabo, bw'oneekuumanga ekiragiro kino kyonna okukikola, kye nkulagira leero, okwagalanga Mukama Katonda wo, n'okutambuliranga mu makubo ge bulijjo, n'olyoka weeyongera ebibuga 3 ebirala ku bino ebisatu. Omwoyo ogutaliiko musango guleme okuyiika mu nsi yo Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obusika, bwe kityo omusaayi ne gukubaako. Naye omuntu yenna bw'akyawanga munne, n'amuteega, n'amugolokokerako, n'amufumita okumutta n'okufa n'afa, n'addukira mu kimu ku bibuga ebyo, kale abakadde b'ekibuga kye banaatumanga ne bamuggyayo ne bamuwaayo mu mukono gw'oyo awala n'eggwanga ly'omusaayi afe. Eriiso lyo terimusaasiranga, naye onojjangawo mu Isirayiri omusaayi ogutaliiko musango, olyoke olabenga ebirungi. Tojjululanga nsawo ya muliraanwa wo ab'edda gye baasimba, mu busika bwo bw'olisika mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa okugirya. Omujulirwa omutagolokokeranga ku muntu olw'obutali butuukirivu bwonna oba olw'ekibi kyonna, mu kibi kyonna ky'ayonoona, olw'akamwa k'abajulirwa 2 oba olw'akamwa k'abajulirwa 3 ekigambo kinaanywezebwanga. Omujulirwa atali mutuukirivu bw'anaagolokokeranga ku muntu yenna okutegeeza ng'akoze obubi, abasajja bombi abawakana empaka ezo banaayimiriranga mu maaso ga Mukama, mu maaso ga kabona n'abalamuzi abali baawo mu nnaku ziri. Kale abalamuzi banaakemerezanga nayo, era laba omujulirwa oyo bw'abanga omujulirwa ow'obulimba era ng'awaayiriza muganda we, kale munaamukoleranga nga bw'abadde alowooza okukola muganda we, bw'otyo bw'onojjangawo obubi wakati wo. So n'eriiso lyo terisaasiranga, obulamu bugattwenga obulamu, eriiso ligattwenga eriiso, erinnyo ligattwenga erinnyo, omukono gugattwenga omukono, ekigere kigattwenga ekigere.